n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Mwebale mwenna abeekuumira ku mukutu guno gwa Unique Media tubeebaza tubabuuzaako Mukama abakuumya atya tukkiriza nti akukuumye bulungi manyi ye kasita okola ebibye ye automatically ebibala ebiva mu kumugoberera n'okola amateeka ge bibeera ojja kubifuna esawundi kwali So tubeebaza mwenna we mutulabira time gy'olabirako yonna tukubuuzaako abali ku mulimu nga kwolabira tukwebaza abali mu ndabanga abali mu biyumba ateekamu headset n'atandika okuwuliriza nga wakola emirimu gye tukubuuzaako ne tukugamba weebale nnyo weebalire ddala. Regina Rachel yaŋŋamba simutumirako leero nkutumiddeko bannaaye nkutumiddeko weebale nnyo weebaye ddala okutulaba yali ampa obujulizi lulina ngamba Mukama yamuwadde omulimu omulungi nti omulimu gwe bamuwadde guliko nezi off Mukama nga mulungi. So tukwebaza okubeera ng'otulaba sigala nga ate okyayagalira ddala Katonda tojja kwejjusa. Tukomyewo ne Jeremiah Samikege gange Roland Selima ku kamera yabeerako. Jeremiah badde nsaba obuuzeko ku bantu abo then tulabe abooluganda mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo erinnya erisinga amannya wansi w'enjuba. Tuwe ssaala. Kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ey'olwaleero osonyiwe ebyonoono byaffe
nga naffe essonyiwa abatusobezza totwala mu kukemebwa naye tulokolenga eri ekyo ekibi kubanga obuyinza ekitiibwa n'emirembe byonna bibyo. Ayi Mukama Taata n'olunaku lwa tulunyika mu ndagaano y'omusaayi gwo nga tukusaba tigwe musomesa omulungi tukusaba otusinikire Mwoyo Mutukuvu kubanga ye musomesa ow'amazima era nga ye musomesa ow'emirembe era nga ye musomesa asobola okuzza ekitangaala mu mmeeme zaffe ne mu mitima gyaffe. Ayi Omwoyo Mutukuvu tukuyita mu kaseera kano nga bulijjo oba otuyamba mu kugabana wano jangu n'olunaku lwaleero otuule munda mu mitima gyaffe oyoleke ebyo eby'obwakabaka bwa Katonda obw'eggulu ate era oggyeyo n'ekizikiza abantu basobole okukimanya kisobole okuva mu mitima gyabwe. Tukusaba nga tuyita mu nnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amiina. Abantu bangambye mbu they love your dressing code, they love your style. Nengamba ate kakati abantu obaagala kati badde bavuma nze. Nze mbadde sikitegera. Osobola obbalaba otegera kati bali mu kugamba nze nti va mu ga t-shirt. Naye buli kimu Katonda yaba akiteekateeka. Tewali kye tusobola kukola wansi wa njuba nga Katonda takiteeseteese. Omutegedde oyo yagamba ayagala style yo. Simumanyi. Njamu okugamba naye mu comments awo abawo kale mubali banne okuba mutugoberera Jeremiah mbadde njala lunaku olwaleero tube kutunira nnyo bibuuzo birala njala tusooke tugende tumaleyo obujulizi buno once and for all tubeere nga ate maybe wetunaabumaliriza okusomesa kujja nga tukyalina kumalayo obujulizi naye nga tuli mu kusomesa kuba bingi bye tulina okukwatako naye tusobe tumaleyo obujulizi. We twasemba nga ye Sitaani omugobye omugambye muze sikolereranga kusisinkana then n'oyagala okubanga oyagala sisinkana Katonda naye nga buli wogezaako nafuna emirimu concentratinga nga era n'otugamba nti mulokole oba oli eyo nga ssente zikutwala nnyo manya olina ekikufugiramu. Sawa twakumira tutandikira awo. Nja kusooka okwebaza Katonda nti atukuumye nga tuli balamu era n'atuwa omukisa gw'okuddamu okugabana ku kigambo eky'obulamu ate ekigambo kino gye kikoma okujja mu mutima gw'omuntu kimuyamba okwexposinga ekizikiza kiveemu kubanga omuntu bw'awuliriza obujulizi n'abumanya nawe wabadde ayimiridde yenyini asobola okwetegeera naye manya namanya nti kati wano mbadde nkola nsobi naye kati nteekeddwa gitereeza bwe nti kati nabanga nfuna emirimu akasente ko nakafunanga nga ebya Katonda kati luli nalinga mbyagala nnyo ne kati nga bigenze bisebengerera naye nga nina essaawa zenkwatiramu okusaba ssaawa 9 ssaawa 8 ssaawa 9 ogwekiro emisana ssaawa 6 ne ssaawa 9 ng'essaawa ezo bwe zimpitako mpulira ddala nga munda yange mpulira nga nkosebbwa nga mpulira seewulira bulungi seetegeera kati natuuka ekiseera ne mba nga nakimanyiira ng'era essaawa bwe zituuka nga nyina nzuukusa ogenda okuwulira afazaali waba wajja n'akonkona ku luggi n'owulira naye ate bw'ogenda okuggulawo nga tewaliwo aliwo kati nalekanga okuwulira nga ndaba abasajja abambadde amakanzu ameeru bajjanga ssaawa nga 8 dakika nga 45 awo nga bajja ne baŋŋamba owaayi ssaawa yakusaba jjayo omukeeka okole ki osabe naye ng'omukeeka sikyagala gusabirako nansabira wansi ku seminti wange plain natuuka ekiseera ne mba nga olonga ebyokusaba obitegeera ebyokusaba nalinga nsaba byenjagala nasabanga byenjagala kati nga ekyannyambanga mu byonna nasoosanga kitaffe ali mu ggulu kati ono nagwe nasembyanga yalinga kasasiro essaala eya kitaffe ali mu ggulu yankolera nnyo kubanga essaala eno bw'ogisaba emirundi oba emeka olunaku esinga ebintu ebirala byonna kubanga erimu ekisa erimu okusaba ekyokulya erimu okwenenya erimu okusonyiwa erimu okuyita obwakabaka bwa Katonda okubeera mu bulamu bwo kati omuntu yenna kyeyandyetaaze Mukama yakiteeka mu ssaala eyo kubanga yalaba ng'ensi tulina kye tugyetaagako kirala kakati natuuka eseera nga ssaala ezo nzikwata nga nzijja ku ssaawa 9 nensaba nejja ku ssaawa 8 nensaba neŋŋamba naye nga bwe nsaba bwe ntyo ssaawa ezo siddamu kufuna tulo tufuna ate bukya kati natuuka okuba ekiseera nga ate nafuwa mirimu kati yali akeera ku mirimu ate nga mba neebase nga mulimu nyina kugenda ssaawa emu kitundu naye nga zigenda okulera 3 nga nkyebase kuba neebaka ku makya
naye nga bwe nfunamu obudde bwange obw'eddembe ssaawa nga emisana ssaawa 6 kuba ssaawa 6 nazikwatanga nnyo kubanga baŋŋambanga nti ssaawa 6 ensi yonna eba ewummudde ekiro ez'emisana essaawa 6 ensi yonna eba ewummudde era nga emizimu giba tegitambula mu kaseera ako era nga Mukama Katonda aba mwetegefu okuwuliriza buli muntu akola ki amusaba n'ekyo kyali kikyamu bwe baali bakugamba kyali kikyamu era nga mu kaseera ako nga bw'oba osaba owulira nga buli kimu kiri quiet nga kisirise olaba kimu kiri kaali nga tewali era ng'owaayo omutima gwo gwonna ng'osaba Katonda kati natukanga nga mpulira ndi comfortable n'ekyo kati nayingiranga ennyo dipu mu mwoyo bwe nasabanga saavangawo we nasabira bwe nasabanga ebigambo ne mpulira nga biweddeyo nga nsigala nga ntudde nga nzibiriza amaaso gange bwe nti nga nsiriikirira mutima gwange nga ntandika okulowooza ku byenjagala kati ng'emmeeme yange etwalibwa emmeeme yange bwe yatwalibwanga nga ndaba ebyo bye neegomba byenjagala okutukako nga byendaba eŋŋamba naye kati nga mpulira mbanga ebaseemu naye nga mba wendi kati wabaawo agiwe kiriwo kikanze n'ovaayo naye nga emmeeme ye esooka n'egenda n'emala n'edda luvannyuma kati nebeera awo mu mbeera y'okubanga nnoonya Katonda naye nga simulaba ne ŋŋamba kaakati ekituuse nina okutambulamu neeyawula enveeko ewaka mbeeko wembeera nga mbeerawo nzekka wano wali ne famire nali ne famire yange nga mbeera nabo kati ne ŋŋamba nina okweyawula mbeereko nzekka olwo nenfuna okwolesebwa nga kuŋŋamba nina okusooka okweyawula era weewuze nze nsooso kirowooza aye nenfuna ekirooto nga kiŋŋamba nina okweyawula kati okweyawula neeyawulanga nembanga sisula ku buliri bwe bumu ne mukyala wange nga nsula wansi ku ttaka kati nga nje njagala kwe kwogera ne Katonda nga mmanyi kwe bayita okweyawula n'ekyo nakyo kikyamu okweyawula kyeki gyendaga kati nalowoozanga kyekituufu kyenkola okweyawula neneeyawula ku mukyala wange naye nga ekiro nemba nga mbeera nnyo mu kusaba naye nga bumanyi ebyokusaba tusaba byetwagala bitusanyusa tusaba bintu birungi kati nga byembeeramu naye nga mbiwa obudde naye nga bemala okusaba nga nsigalawo kati bwe namalanga okusaba nga mpulira emmeeme yange ebanga evaamu omanyi osobola okwewulira nti kituufu waliwo ekinvaamu n'olaba nga boda olinga gyolekawo kati mukwekanga ng'odda ng'eddamu ng'ekikola ki ng'etuulamu mugahiyo bambadde ki ng'otulo tujja nga weebaka kati olwo olyoka oloota kati nalootanga ebirooto ebindaga kati nalootera ebirooto nga banga jjukira mu kusamira kwonna kwe najjanga nsamira emabegazi nalinga sinywa mwenge nalinga nkombako obukombi katono kubanga bagamba jjajja tumuwa butwa era bonna abakimanyi abagenda mu masabo bw'oba oleese mwenge oba malwa osooka kunywako kobe musiraamu kobe ki osooka kola ki osooka kunywako nti jjajja tomutta naye nze kyenategeera teyabanga jjajja kyafa obutwa kuba kati nze kyenategeera nti bano abaali baagalanga okunywa ebintu ebyo be baayagala okakasa nti byoleese biryoke nywako naye si jjajja ekyo kyabanga kirowoozo kyabe munywako gye wajjajja obutwa kati nze nalinga tebamwesiga naye nyini jjajja tabeesiga bonna teriyesiga munne kati natuka ekiseera baŋŋamba nti nsogole omubisi olaba guno omubisi ogw'embidde guva mu mbidde gye bayita nsowe embidde gye bayita nsowe ekitooke kibayita embidde oba kibayita ekitooke ekisajja kibayita nsowe kati nasoggolanga omubisi nafunanga essubi oba endagala waliwo essubi libanga tteete baliyita etteete etteete waliwo n'ebiti n'ebisubi ebirala baluyita lusenke kati twabigattanga kati lyetteete ekyalikozesanga nga lyeritambulirako emizimu okulisoggoza omubisi era abasinga abasoggola omubisi bateekamuko ku tteete sigamba nti ate omubisi mubi
nenze nagusogola nga nina ensonga kubanga abantu bangi balina omubisi gwe bakola ki gwe basogolera abantu bagunywanga naye sigamba nti mubi naye waliwo omubisi gwe twanywanga nga tuteekako etteete nga kitegeeza okuteeterera emizimu ne tuteekako olusenke ne tuteekako omuwemba oguwembewembe kati ebyo natwabikozesa kati nze nanywanga omwenge ogwo oba gweyita omubisi kati bwe gusulawo gukula ne gufuuka omwenge naye wali gubeera mubisi nkase wano guba guwoomerera tesiti ewoomerera omubisi gwe guno gwe bajja mu bugundi mu buki bukisubi kisubi buno obwenvu obutono nagunywako bagukolako ewaka kakati ogwo mubisi so bye mugattako byebigufuula omwenge era osobola ogunywa ne gutakkuba ne kasa gumala ennaku 4 ennaku 5 ne gusukkako awo ate bwe gukuba ogwa mu kkubo bakusanga otagala naye era gusigala gwe gumu naye gye gukoma okulwawo gukula kati nze nanywanga omubisi ogwo bwe gutyo kati natuuka ekiseera nemba nga n'ebyo sikyagala bikola ki binywa nga ndaba binsika naye ng'ate bampa ebyogo ebyokunaaba kati naye nga ndaba ebyokunaaba si biki si bibingi era nagenda nga naye nga nalootanga liroote eddagala nalootanga liroote ngamba neebase oba nga ndi mulamu nga ndaba niwabawo omuntu ajja nakulembera n'agenda ng'agamba noga kino naye kambuuze nfunya nnyo abantu abaŋŋamba ekyo nti omuntu nga nkulembera naye nga nze amulaba nzeka abeera muntu yennyini oba kiba kintuntu abeera muntu yennyini ng'osobola omulaba feesi ye ng'ogiraba era baba bambadde abasinga baba bambadde makanzu abamu gomesi ng'omumanyi nga simumanyi ngamba gwamulabye obeera omumanyi nze amulabye mba simumanyi naye waliwo bensobola okulaba ngamba manyi kati ajja nga ayambadde kekanzu nga njeru kati bwajja nga ayambadde ekanzu nga njeru nze kimpa confidence tyono malayika olw'ekkanzu kati nga mugoberera nga agenda okulaba nga agamba nogalino bwomala odinoga ngaabula ngaabula kati nabeera nga ndi n'abaana kati natuka ekiseera enzizi jjukira nagala nalongoosanga enzizi kati mu kulongoosenga ezo enzizi natuka ekiseera ne mpulira nga kyafuuka ebbanja ku mutima gwange era nafunako okwolesebwa kumu nga ku luzzi baze ne basimbawo ebintu ebitalina kuba biki birungi ne ŋŋamba naye kangende mbikuuleeyo nengenda ne mbijjayo ne mbeera kati ng'oluzzi nasigaza olwo jjukira kali akagurupu konna kaasasika ke nakunyumizaako konna kaasasika kati ne mba nga nasigala omuntu ogwo nga tweyawula tweyuzaayuza naye nga nasigala bw'omu atambuza ekintu kyange natuuka ekiseera ningenda nijjayo eddagala eyo lye bali batadde ku luzzi bwe nalijjaayo ne mmanya neyalikoze ki naye ne musaasira ne ndireka saalizaayo ne nteeka ebbali kyatwala ebbanga ndowooza ebbanga lya myezi ng'ena nga sikyalina kyenkola nti oba kino oba kunaaba ddagala oba kino naye nga ebirooto mbifuna ebimbuulira ebyokukola naye nga bibaŋŋamba okukola sibikola naye nga kyenkola nze nzukka saa 9 nensaba saa 8 mbeera nsaba saa 9 ez'emisana saa 6 ez'emisana mbeera nga nsaba kati olunaku lumu nali naba oluzzi luzise nga nenzizi mpulira nzikyaye sikyagala kukola ki zirongosa dde okulinnyayo nga ndaba oluzzi luzise nga lukutte ekisiko nayitawo niraba emirundi nga 3 mu mutima gwange kati wano bintu byenkubulira njala owuliriza bulungi olwo mpuliriza okuva mu mutima sikyawuliriza kuva mu maloboozi kuba luli nawuliranga amaloboozi naye nga kyegogera sikifaako kati mpuliriza okuva mu mutima gwange mutima gungana naye luzzi olwaki tolulongoosa mu butuufu tolulongoosa ng'olulongoosa kufuna kiri kye wali oyogerako oba kulaba kye wali oyagala okukola ki okulaba naye longoosa oluzzi olwo ku lw'obulungi bwa Katonda kubanga abantu abaliwo tebasobola ddulongoosa n'oluzzi baali balungabira nga bagamba oluzzi lwa taata gundi olwo luzzi lulwe era nga
ne basanga era ne basangawo ekino bakoze bajja ne bakuloopera ne bakusanga ng'olongoosa bagamba era basooka ne badde ebbali ne bakulira n'olongoosa nga teryakutadde ku kiti yadde enkumbi paka lw'olumala n'oluva ku kifo ky'okugamba nti bannange tukwataganire wamu tulongoose oluzzi luno naye nga bakutunuulira n'olulongoosa ne bamaliriza ne bajja ne basena amazzi ne bakola kyannumanga lwaki babagambanga nti gundi mujje tulongoose ekisooka mu byonna Mukama yali yampa ndowooza okutegeranga kwange olunaku lwe nagenda okulongoosa oluzzi olunaku omulundi gumu nagenda n'enkumbi n'ebitiiyo enkumbi ezisukka mu bbiri n'ebitiiyo ebisukka emeka ne busiraasha n'ejjambiya n'embiteeka ebbali nga omuntu bw'ajja wano afuneko kimu alongoose oluzzi tuyambagane ffenna wamu kati ku lunaku olwo mbipaakinga bulungi nnyo ŋŋendayo ku luzzi nkuba ekinu kyange kikoma muno nteekako vesiti yange nteekako enkofiira yange nteeka bwetiseeti bwange mu matu kati olwo nga mpuliriza nnyo gosipo njagala nnyo obuyimba obwo obukadde obwasooka obwa gosipo kati nga mbuwuliriza kati nga nteeka ediseeti zange mu matu ne nteeka essimu yange mu nsawo nembeera nga bwe nnongoosa bwe mpuliriza nga sikoowa kati mba nkyalongoosa oluzzi ne wajjayo omusajja nga yagala kusena mazzi naye nga waliwo ebisooto n'ebigundi n'asooka n'ayimirira ebbali n'alinda ne mmala okulongoosa eri omwala najja ne mbijjawo n'asena amazzi n'agenda naye ng'enkumbi weeziri n'ebitiiyo weebiri talina kye yakwatako talina budde neŋŋamba naye mutima kyannuma kwolwo kyannuma ne nkwata ejjambiya ntandika okusaawasaawa ku luzzi bwe nti oluzzi olwo lwali mu nsiko nga si lwa mudumu lwali mu nsiko zino ezibeerako enkoma kati nkwata jjukira ng'oluzzi luli mu kululongoosa nsooka ne ndulinnyamu terwali lwawala nnyo nga ndulinnyamu nejjamu kasasiro ne muteeka ebbali enkoma nenzijjawo ne mala nenzipanga nenzizzaawo kati amazzi ssaawa ng'emu gaba gakoze eki gateredde ye namala ogatereeza najja nasana nakolaki n'agenda kati ngenda okulaba nga wano mabbalibbali w'oluzzi saalongoosezaawo bulungi nenkwata ejjambiya nentemaatemawo kati enkuba yatonnya kwolwo yali enkuba yatonnya mu kimpowooze nga akasana gye kali kakibuguumirize nga n'enkuba etonnya si yeey'amaanyi naye nga efuuyirira eri awo batugamba nga we osimanye ng'ebeeza ebyo birala baali batulimba ebyo birala nnyo ebyabagamba kakati twakiwulirangako nali kiwuliddeko sebo sijja kuwakanya kati kyannuma nnyo omusajja oyo yagenda neŋŋaa naye Mukama nga kiva ku mutima gwange neŋŋaa naye abantu bano benkolera ekisa nga tebakifaako bategeera maze nali ndubalongooseza oluzzi kati maze ebbanga sikyabalongooseza luzzi naye luzzi se teryayinza gamba nti kakole ki kandukoleko kandulongoosa naye nga kampani zonna ez'enjawulo amazzi zigasenaawo ng'era emmotoka zisimba n'abooza engoye bajja ne booza gundi buno obugundi obupakiti obuweddemu sabbuuni ne basuula omwo ne basuula awo yajja kujja nannyiniro kyannuma nnyo kuba nalongoosa nnyo ku lunaku olwo naye kyavanga ku mutima gwange kuba ne mukulongoosa kyava ku mutima gwange ne ŋŋamba kanongoose wano wasigadde nongoose na guli omwala kuba nali sigazizza okulongoosa no mu maaso g'oluzzi n'omwala then nzireeka kati mba nfumita ejjambiya mu ttaka kati samanya nti ettaka teririna mazzi magonvu ttaka gumu ejjambiya yali mpagale neeyitako engalo ne ziyitako n'ensala engalo zaalinga nnya okuva ku eno ne zisala paka weno egumba ne lirabika ennyama ne yeeyewula bweti nempulira obujiji kati omujjukira nyimiridde mu luzzi omusaayi ne gutonya mu mazzi oluzzi ne lubanga omusaayi guva ne ngukwata bwenti kati abajjanga ne bagamba omusajja musiru ono atonoonedde oluzzi naye ng'obulumi bwe ndi musula namuvuma ne nkwata engalo zange ne mpulira nga ekinnuma kati nalinawo omutabani wange awo ne mugamba agenda ogambe maama wakuwa akagoye nsibe ku ngalo zino naye ng'omutima guŋŋamba ddeeka ng'omulala guŋŋamba nedda sooka omaliriza oluzzi nentumya omwana nagenda naleta akasaati ke kalina kapya nenkayuza nenkasiba ku ngalo zino zonna
nensiba nezinywera bulungi neŋŋamba kati kansooke nkola omulimu guno ngumalirize nenongoosa oluzzi nemaliza n'omudumo nengulongoosa bulungi nemenga nina obulumi nenkwata ekkubo nenzirayo ewaka n'ebintu byange byonna. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Natuuka ewaka sanga omukyala afumbye nenywa ku buugi katono nenneebaka neneewunzikamu. Mba neewunziseemu nempuliranga omutima gwange gukaaba munda munze. Omanyi bayita okukaaba nga kungulu toyina maziga naye nga amaziga gatonnya okuva mu maaso olw'obulumi obuli munda mu mutima. Kyannuma zimu bulamu bwange nali sifunanko obulumi bwe butyo era nga nabeeranga mu bizibu ebyenjawulo naye nga sifunanko obulumi bwe butyo. Kye nakola nenninda obudde ne buziba nensabako essala ya kitaffaali mugu nenjiddiŋŋana naye nga obulumi bunnuma. Sami nga kyatuka ekiseera ne waba nga awagize naye nga ennyama njeru egumba oliraba. Ekiro ekyo nenfuna otulo ne neebaka naye mba neebase. Omutima gwange gwasula gukaaba emisana nga mpulira neetaaga mbeeko nga mputuufu munina mpulira mutima gwange mpulira nina kye neetaaga okubaako wentuuka. Waliwo nga mpulira obulumi buno simanya nagenda bunzija nga sirina kwe nnyinza kunnyonnyola bulumi bwe nnina. Naye mba neebasa ekiro Sami nendaba nga eggulu lyeggula omulundi ogwasooka ne lyeggula omulundi ogwokubiri ne lyeggula omulundi ogwokusatu nga ziringa enzigi zebakola ki zebaggula. Kati omutima gwange munda munze ne guŋŋamba oyo Kristo nga sinnamulaba. Oluggi olwokusatu bwe lweggula bwe luti ne wavaayo omusajja ng'atudde ku ndogoyi enjeru. Endogoyi enjeru nga yonna pure white ng'ayakaayakana ng'agituddeko ekituufu olaba muntu naye nga pure white ng'alina omunagiro muno nga bw'olaba bakabaka ng'alina omunagiro muno naye nga gwonna pure nga ogulaba. Kati saalaba ngule ku mutwe gwe naye nga ajjira ku bire nga embalasi endogoyi etambulira ku bire bweti ng'ekawendi. Bwe nagiraba omutima gwange munda yange ne gweyongera okukaaba n'okunakuwala nga ndaba omwana w'omuntu azze nga emmeeme yange empa obukakafu
na buli kimu kyonna kye mbadde ndaba ebbanga lyonna ng'ono yagenda okukola ki okunyamba. Endogoyi eyo yakka neyimirira ku nnyanja. Ennyanja eri oba yali si nnyanja nti nga bw'olaba ennyanja eziriko amayengo n'amazzi ng'eringa ndabirwamu. Naye nga ndi ku nsi naye nga ekifo kye ndimu sikikola ki sikitegeera. Najja ng'atambula endogoyi neyimirira ku mazzi bweti. Kati nze bwe nagiraba nali nyimiridde ku lubalama nenfukamira ninteeka amaviivi gange ku ttaka ninteeka emikono feesi yange nengivunnamya ku ttaka bwenti nintandika okukaaba mu nda yange neŋŋamba mukama wange nyamba onsaasire, nyamba onsaasire, nyamba onsaasire. Amazima Kristo yajja atambula okuva ku mazzi eri ng'ajja atambula ajja gye ndi, naye nga buli lwatambula ng'aliko ekitangaala kiringa waves nga bw'onaabeera n'amayengo g'ennyanja nga gakuba. Kati nga buli lwakoma okutambula ekitangaala kijja gye ndi, nga buli gyakoma okutambula nga buli lwajja mbanga ataasembera gy'ali naye ng'ate nze ndi mu kifo kitya kimu. Naye ng'omutwe gwange nguvunnamizza wansi, siraba na maaso naye nga ninga alaba ludda wa? Tolaba na maaso olinga amulaba. Ninga amulaba. Kyava ajja wendi najja wendi nenkaaba amaziga mangi nemugamba mukama wange onsaasire, ndi mwonoonyi onsaasire, onsaasire, onsaasire. Naye nga njogera kimu onsaasire, onsaasire, onsaasire. Kyeyava ajja nampa omukono ng'ayimiridde bw'ati, nampa omukono gwe naŋŋamba situka. Nensitukawo naye nga amaziga gampitamu. Naŋŋamba nti nemugamba laba emikono gyange. Naŋŋamba nti tofaayo, tokaaba. Nemulaga engalo zange amazima, engalo zange zino nga wali bwe nazimulagira nga ziringa bwe nazibadde nazo emisana, kubanga ajja kiro ky'olwo nga nsale ng'aziraba. Ngira ndaba omusaayi mu kaseera ako nga ndaba omusaayi gukola ki? Gutonnya. Naŋŋamba tokaaba. Naŋŋamba mbadde gye ndi ne mpulira omutima gwo nga gumpita. Naŋŋamba era nange obulumi bw'obadde oyitamu bwe nayitamu. Ate ekyo kyanyongera okunfukumula amaziga munda mu nze. Kati nga ndaba nkonekitinze naye nga kyawulira kyenkola kyempulira. Naŋŋamba tolaba engalo zo. Naŋŋamba laba ezange. N'aleeta ebibatu bye n'ebitundu nga muno mulimu ebituli. Nga na kino mulimu ebituli naye nga omubiri engalo ze tosobola ziraba naye nga white naye ng'olaba mulimu ekituli. N'andaga ebibatu bye bibiri eby'engalo nga mulimu ebituli. Kati kyava ŋŋamba mpulidde omutima gwo nga gukaaba, bbanga ddene nga guyaayana okummanya n'okuntegeera. Naye nzize okaabira awamu naawe, ennaku gy'okaabye keekome. Natunuulira Kristo, kati bwe yajja wendi nange ne mufaanana, nga ndaba mufaanana. Ebyo byonna mubyogera ng'omutwe gukyali wansi. Nsituse olwampadde omukono. Nsituse mufeesinze bwenti nga bw'onaafeesinga omuntu naye nga tomulaba olaba kitangaala. Naŋŋamba nzize kukaabira wamu naawe, ennaku ekulumye keekome. Naŋŋamba ogwo omusaayi gw'olaba oguyiise nange gwe nayiwa ku lw'abantu bange, naye abantu bange tebasobola kummanya. Neŋŋamba naŋŋamba kaakati oli mwana wange. Naŋŋamba jangu nampa ekifuba kye nenkigwamu. Kati bwe nkigwamu nempulira okwagala munda mu nze nga buli kyembadde neetisse kyonna kigenze, nga n'obulumi obunnuma mu kaseera ako sikyakola tokyabuli, nga ŋŋenda okutuna nga wona omuntu wanakuwahaaga bw'ati. Kati jjukira omuntu wakuwahaaga oba olaba emabegawe nga ayambadde engule ku mutwe eriko
y'obwakabaka engule ng'agyambadde ku mutwe gwe naye nga engule naye yakayakana bwayo naye ayakayakana bubwe neŋŋamba yoona omusajja bwe yamala okumpa kahaaga naŋŋamba guma naŋŋamba kola byonna otegeere amazima kubanga amazima gali mu nze kola byonna otegeere amazima kubanga amazima ago gali mwani gali mu nze kyampa essanyu mu kirooto kati nali nkyasanyuka ngenda okuzuuka nga ndaba ndi mu buliri kati by the way nesikunyumiriza bankoonako bukoonyi okuzuukuka kati eyankoonako ate namunyiigira nnyo saagala muntu kunkoonako yanzija mu kirooto gye nali kyasinza kyekirooto kyasinza mu birooto bye nali ndoose mu nsi muno kyekirooto kyasinza okumpoomera era bwe nkivaamu ngenda okudda engulu ng'amazima engalo ndaba ziringa ezigasse n'obulumi sibuwulira nga ne bwe nzikola bwe nti siwulira bulumi ng'owonye era n'engalo zaddamu ne zigatta tezirina wadde akantu konna akalaga nti nali nsaliddwako tebalina kugamba enkovu nga sigiraba tekuli yadde enkovu naye nga amagumba gaalabika engalo 3 eno zaabanga ezigasse naye nga wakyaliwo akawungu akatono naye bwe zaamala ogatta n'essaawa z'akaakati siwulira nti nali nfunye obuvune era ova mu nnaku olwo n'ogenda mu nnaku endala saddamu kuwulira bulumi kati nali nzijudde okutya n'okweralikira mu nze neŋŋamba kati nkoze ntya okutegeera Kristo kati kyenva nzirayo emabega munda mu birowoozo byange mu mutima gwange munda neŋŋamba ekitegeeza ekyantutte ku luzzi nenkola okwagala kuno nongooseza abala bafune ekintu ekirungi Katonda kyayagala yalaba nga nze taddeyo obulamu bwange ku lw'abalala teyazze lwakuba nti nasalawo ngene nongoosa oluzzi kuba singa navaayo nga sirongooseza luzzi olwo ddumala nali sijja mmulaba neŋŋambawo Katonda yakikoze lwakwagala nga nange kwe nakoze okujja gye ndi okunneeraga kakati nenkeera ku makya ntandika okuba nga mpulira munda mu nze nina omuntu gwe njogera naye nga sikyawulira maloboozi naye nga mpulira nyina gwe nyumya naye ate ne bwe munyumiza ne mpulira nga ndi comfortable naye nga mukakkamu munda mu nze era Yesu nga kesigambye yaŋŋamba nti ye atuula mu mutima mwabeera kyova olaba nzirayo ku kyawandiikibwa ekiri mu Beebulaniya 10 olunya olw'15 n'olunya olw'16 nga Yesu Kristo agamba nti ne Mwoyo Omutukuvu akakasiza ddala nti amateeka na buli kimu kyonna yabiteeka munda mu mutima munda mu mmeeme zaffe kwe kuli amateeka ge kwe kuli buli kimu ekikye kyakola ki kyayagala Sami obulamu bwatandika okukyuka nalina obusungu nga nsobola okusanga omwana ng'alina kyakolawo ne mukuba nga talina kyankoze obusungu bwagenda nempulira nga nina laavu y'abaana bange nempulira nga mpulira alina okwagala emize gyonna nalina nkokola ntandika okunvaamu wali owoolera nalinga nkola livengi kati nga buli muntu yenna ankubira essimu kaseera ako nga mulwadde nga mugamba tusabe kitaffe ali mu ggulu angamba naawe nedda nga mugamba tusabe kitaffe ali mu ggulu tetusaba mu kintu kyonna tusabe kitaffe ali mu ggulu ajja kimala ye ssala gye nasooka okutegeera nti yesinga byonna kati nga mpulira ntandise okuwulira nga okwagala kwange kukoze ki kati ng'omutima goŋŋamba naye Katonda omwagala naye ate waliwo ebiri mu nnyumba okyalinamu amakanzu kuba nayambalanga amakanzu nayambalanga amakanzu agasukka nalina amakanzu ndowooza nga 8 kati nga nyinanemu n'emiggo egy'abalubaale ninamu n'ebintuntu ebirala ebimu nali nabiwummuza omutima nga guŋŋamba kakati jjukira sinaba kwatula kakati olina okukola ki okubijjamu
eŋŋamba nakubijjamu naye kati mbiteekewa mbitwale mu lusozi lwawa mbizeewa nga kye kibuuzo kye nnina mbizeewa era mbitwalira ani anannyambako oba nkubira ani kati kyenva mbulira mu mutima gwange nti kasita okkiriza bukkiriza buli kimu kikola ki kisoboka amazima gali nti nalinda obudde ne buwungeera ngenda nengula amafuta mala ogula amafuta jukira ekiri ekitabo ekirala naye nakyokya dda kiri kyona naye nakyokyerawo kiri wali wazimwala ddo naye namala ddo kyokya kati nenzija nenkwata ebintu byonna nembikuŋŋaanya wamu nenfuna akasiko nenkwata ebibbo nembiteeka mu kakutiya byonna emiggo nengimenyamenya nengimenyamenya emiggo nemenyamenya gumu egimu nengiwa bafumba ku kyoto kyeno nga bagifumbise byonna gye bangana tegirimu amaanyi naguli gwonna gwanyanga amata byonna nembikwata nembimenyamenya byonna nembyasayasa nembiteeka nkuba zigenda okufumba okwolu nga bye birina okufumba omukazi kyava mbuza naye obadde ki temugaso okondeke omukazi yali alaba ebintu obikuuma butiribiri ku luno obimenyemenye byagala kati kankwe n'ekirala mukyala wange yagenda okukwata ku kanzu zange ng'alina kyagenda okukolerako ne bamukuba olugi yafuluma mu nyumba n'adduka emisinde teyadda yakoma lwaggulu kati akiŋŋamba lwaggulu olulala yakwata mu kibbo n'ajjamu ssente nga simugambye yali yebasanga nga tuwe ssente zaffe naye nga naye wa mu nnyumba naye yazikwatamu nga sikola ki tagambye namugaa nze sina budde bugenda kubanja ssente bananyinizo bajja kukola ki bajja kwebanjiza kati nabuuze naye obadde ki naye kwate nembikuna mu kakutiya jukira nyina wembita saagala babirabe kati njala bijjayo kiro obudde buwungedde naye obusungu obwannumanga nasomangako kimu ku kimu ng'afazaali nfune oba kyonna ekiteeka mu saati bweti nentambula nakyo nenfuna ekiteeka mu kasiko nekiwumuza nezaali neno nekirala nga saagala babirabe abantu naye nga n'abantu baali bafuna dde oluvuuvu nga nemuvubuko yalabika asamira byonna bikola tebamanyi nti osamira kati nembifulumya nenfuna embiteeka olweggulo kakati nenoonya baluumi 10 olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi ani yalukuwa nali nga mpulira balwogera nenoonya baluumi olunya olw'omwenda n'olw'ekkumi nga lugamba nti omuntu kasita akkiriza n'omutima gwe neyatula n'akamwa ke alokoka era kasita okkiriza nti Yesu Kristo yafa n'azuukira oba obutuukirivu eŋŋamba kaakati ebituuse nagezaako okunoonya abasumba mu kaseera ako nali ndowooza nti bajja kunnyamba naye saasobola kufuna nnyo bakola ki banyamba kati nenfukamira wansi nenzikiriza ebigambo ebyo neŋŋamba kati kijja kikole ki kijje bwe kuba kugwa ddalu kandigwe kasita omusajja namulabyeko ng'ekimpa obuvumu omusajja namukoze ki namulabye sami nakwata ebintu bya lubaale byonna nga sirese yadde n'akamu ebikooyi embugo ebiki nembikwata nembikumako omuliro ate nembeerawo nkakase nti biggwawo nembikumako omuliro neŋŋamba naye ebintu bino nabikumako basinga gye bajja kukkiriza nti mbifeki nenkwata ne vidiyo ndowooza nagikulagako wagindaga nembikwata ne vidiyo nga mbyokya era mu vidiyo eyo bagamba nti lubaala alina amaanyi kati mbyokyeza kangwe ddalo wote wagamba nembikumako omuliro nembyokya nentandika okukotukutya olwendokoka olwondokose kati olwondokose siina musumba neetaaga omuntu asobola okumbeererawo naye ate neebuuza ekintu kimu ngenda kufunaani najja nga mpuliriza enjiri ey'enjawulo
naye nga munjiri eyo mina byempiikingamu ng'omuntu era ebinkolera kati mala okwokya ebintu ebyo nkomawo ewaka mu nnyumba ntunula mu nnyumba mwonna ndabe kakyakakoze kyakasigadde kesaalabye ntunula mu ndabe nga mu butuufu bikoze eki biweddemu ng'ennyumba ng'eringa nga bw'ogiyingiramu wuunya taaba yakola ki yawulya kyobala oli obadde oke naye nga mbadde simuwulira nti awunya engenda nengula langi nenziramu nensiiga ennyumba bulungi yonna nengisiiga kati nenyimirira mu ddiro lyange neŋŋamba gwe lubaale n'amayembe emisambwa n'emizimu bwe muba mulina kye mwampa nga kikyali mu nnyumba muno mujje mukirone mukitwale mufulume wano bwe muba mulina kye mwampa nga kikyali mu nnyumba muno mukitwale mufulume wano sikyabalinako ki kati jjukira essimu yange ekyakubibwa kyali musawo bakyammanyi ng'oli naye nga dojingi zifuuse dojingi oba dojinga oti nzira eno nzira eri nzira eno nzira eri otegerekeka kati nze mba nali mulwadde obadde onkolako mba ntandise onnyumiza abantu bange omusajja tukyamutegeera abuzaabuza ennaku zino kakati mu kubuzaabuza kwange nali nzudde amazima kati amazima mugazuula neŋŋamba naye nkoze ebibi bingi mukama anansonyiwa atya nkoze ebibi biki bingi naye mukama nanandika okuwulira kristo munda mu nze nga mbuulira amazima naŋŋamba nze musomesawo tobuuza nti ate naanoonya ani anansomesa kati kristo atandika okumbuulira maki amazima bulijjo kye nali ndaba nti kyekituufu nga kikyamu ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshitech Services empowered by innovation. atandika okumbuulira amazima aŋŋamba nti nze ekyandeetera okuba mu lubaale yali yeetaagayo omuntu gwagenda okukozesa okubuulira abalala amaki amazima kati ekintu ekyo kyannuma nali munoonya naye nandeka nenkola ki n'obonaabona nembonaabona naye embeera eno y'emu n'abalokole bagiyitamu nga waliwo challenge eri mu bulamu bwe nga mwayita naye nga challenge eyo si nnungi katonda aba amuteekateeka ba bayibuli egamba mukama takema na bubi kati singa saayita mu process eyo wano temwandinfunye era temwandibadde temusobola kwogera nange naye yampisa mu mbeera eyo asobole okunteekateeka n'abasigadde basobole okunjigirako ayagala okuyigayiga atayagala kuyiga kikole ki abireke naye gwisa atandika okunsomesa munda mu mutima gwange ambuulira aŋŋamba kino kikole bwoti kino kyeyawuleko kati nalina ennyimba nalina kompyuta nga nyina ennyimba za lubaale zonna ate nga weewunya ezitumbiiza ne banneyiba bonna ne bakola ki ne bawulira baali banziwa bakimanyi naye nga tebakikakasa nga bonaka tuwulira oluvuuvuumo kubanga omuntu agamba nti baŋŋambye aba talina bukakafu bumala kukakasa ku ekyo kyakola ki kyabayogera
kati bwe naddayo ne baŋŋamba kompyuta ngiyiwe essimu ngiyiwe ne byonna ebigibaddemu bikole ki mbijjemu byonna okuba nga mbyesalako ne mbiyiwa byonna music ne muyiwa na buli kimu ne nkiyiwa kati ne mbangako ennyimba zimu zempuliriza eza gospel nga zimpulira zituuka ku mmeme yange naye nga tezituula bulungi mpulira zituuka naye tezikola ki tezituula naŋŋamba ezo toziwuliriza kyova olaba gospel omu ono gwe tuwulira mu biseera bino ayambadde ebyeru amana yampereza message lumu yampereza message nagamba mu luyimba olwo mulimu zisirulizaako in fact nadduwa nnyo budde anti waliwo simanyi oba waliwo eyaluddamu waliwo omusumba eyafa eyaluddamu waliwo omusumba eyafa eyayimba nti nina gwendaba omusajja ayambadde oli tayambala byeru ye yennyini kyeru nalabako oyo si eyita apostle something eyaluddamu yafa waliwo omusajja eyaluddamu oluyimba olwo yafa era ye ayimbira mu biiti baziteekamu n'ayimba n'atabulamu alimikisinga bw'atyo oyo yafa naye tebamu teyatuuka gwe nayogerako oluli emabega waliwo lwero olulimu wagambira mbu oba omwana ow'oluvannyuma omwana alina gundi gye yampereza audio njagizanya mu maaso eyo tuna tuli nnyo ku bya music eyo so ennyimba ezisinga eza gospel ng'owulira zituuka naye tezituula zituuka n'oziwulira naye terutuula bwe lujja lubanga lulina kye lulwana kabo n'abeera n'amazzi agookya n'aganyogoga kati bw'olya emmere tugeze bw'olya emmere eyo kyennyo weetaaga otekeyo amazzi ewoli era owulira nga n'oyiwayo otuzzi kati waliwo ennyimba ezimu eza gospel nga zigezaako okutunaazaamu kiri kye tuba tufunye nga kijjamu bujja nga zo zoozaamu bwoza nga bw'oluwulira olandika okufuna amazina agagendera ku kidongo era kitambula ebiti nga bwetambula kubanga omusajja yagamba nti agenda sala ddiiro agenda kulosinga booda era yatuma n'abaliyo olwedde agana enzijja naye bw'otunuulira oluyimba olwo waliwo abazina abali mu biddugavu n'abali mu byeru nga wetegereza nnyo sinkasi gwe tunula bulungi mu luyimba olwo waliwo abazinira mu biddugavu n'abazinira mu byeru naye mu makati waliwo akalayini kati omukulu yasala kano n'adda mu kano yasala n'adda mu byeru mu biddugavu yava mu byeru n'adda mu biddugavu era gwe ojja mulaba nga gy'ayimbira gwe kuddayo noonyo omanyi vidiyo ziba za message anti kati sitaani talina kintu kyatakola nga tasindika message kubanga tosobola kukola vidiyo ng'ate ova yava mu byeru n'adda mu biddugavu agambye bamukwatire ekifo nebamubuuza n'abagamba nsale yababuuza nsale bannange nanga asala nzija mu bagagga n'agamba agende mu bagagga ate ne bamusuubiza n'ebirungi ebikola ki ebiriyo nasawo n'akulosinga booda naye nno munaye kuva olwo ennyimba sizitegeera olwo oluyimba era bambi omusajja oyo mukama amusaasira kuva ku olwo oluyimba ate nno omusajja oyo Kristo yamwagala n'omutima gwe gwonna Kristo yamwagala n'omutima gwe gwonna kubanga waliwo message ezimu zenajjanga nga mpuliriza nga mubutuufu laavu yaliwo musajja yawange kati ekisa ekyo ng'owuliriza olimba n'okkakkana naye kati olwakati owuliriza onyeenya bunyeenya mutwe nga konkome kakati mpuliriza ennyimba ezo ezimu tandika ozisosola nga mutuufu mulina zesita kyayagala nga waliwo olwokuba nega lugjeeko ng'olaba lukozaamu k'olina akatono kati nga mpulira munda munze bwe balukuba mpulira munda munze nga mpulira njala kuddamu kaaba amaziga gennakaaba luli nga nsinkagana mukama waffe kati kwolwo nakeera era sinawe siggambye nakeera nengamba abawaka bannange lwaki olekayo
sagala nkebadde nkerabidde naye mwe mutukuva akanyambe n'akakomyawo wakeera n'obagamba nimbaga bannange Yesu Kristo mulabye Yesu Kristo mulabye Nganga ono bagudde ddala amabala n'agamba akati ono ngamba ono mulalu sajjanga tewali yansanyukirako yadde essanyu nalibeera mu bwange bwomu ati baakulabye ng'ebintu oyokya tebakutegeera ate oli mubagamba walabye Kristo kati baneko okulaba nga ninga avuddeko naye nga essanyu lye nalina mu kaseera ako nze banga namala mu busamize saasanyukako bwentyo naye bambi tobanenya bo baalaba agasse govanku omuntu okeera ku makya Jeremaya ng'ebintu byasinga okwagala era nga bulijjo abakubirako empi nga takyabyagala abikutte ebimu abimenyaamenya abifulumya atafulumya kimu ku kimu atunula eno neeno tayagala bamulabe kakati bwe nakakasiza nti nkyuse ngenda kuwayo akantu kamu bwe nakakaza nti tufu nzudde Kristo nze nga ne bw'oyogera ekigambo kitansanyusa nkuddamu ate mu bukambwe nga nina n'okukubirawo oluyi kakati mukyala wange waliwo kaisidensi akatuukawo n'atabuka ate nga bwe yatabukanga nga nange zikola ki ng'olumu zivaako naye yatabuka kuba nze namukubako n'okutu ne kuziba lwali oluyo okutu ne kuziba wakubanga abakyala saakikola nti nali ntegeera saakikola nga ntegeera bannange nakikolera mu busibe naye n'abasajja ye batyo gye bali ng'amala okukola ekintu ebyaddala nakuba ate omukazi kuba empi olumu nadda mu kwetonda ng'alagira ddala yabadde si yeye amazima gali nti mu kaseera akataba yeye ekyo nkikakasa kati nkuwa ngenda kuwa proof kakuwe proof naye abakazi eyo tebasobola bitegeera nkuwa proof era nga kirisajja kyesiriwaza kakati nsanga omukazi yanyosedde yavuddeko nga n'akaseera ako tayagala kuddamu kumpuliriza alina obulumi bwe nkomawo ndi mu ssanyu lyange n'obwe mukazi atandikirawo okuyomba agamba abaana mudde ebweru nfulumemu katono ng'alyoka ayomba kati mu mutima gwange nga wali wajja mu mutima gwe naŋŋamba kakati toddamu yajja naŋŋamba tomuddamu owulidde mu ddoboozi erikkakkamu tokola ki tomuddamu muleke ayogere byakola ki byayagala tandika okusaba kitaffe ali mu ggulu munda mu ggwe ati nga nsaba kitaffe ali mu ggulu ayomba gwe sibyoli n'ayomba eddakiika ne ziwera 3 ne ziggwawo ne zikuona essaawa ndukira mu ssaawa ey'okubiri ng'ayomba kati mu mutima gwange Mukama naŋŋamba musabire ekisa nsaba Mukama amusaasire kubanga byakwata kola ki tabimanyi kubanga n'omuntu ayomba essaawa 2 kati omukazi kyava ntunula n'abuuza negwe gwe nyombesa nga tonziramu kiki kubanga nze baba bali mu kuyomba nga n'otulo twantutte dda after 2 hours nga n'otulo tuntutte ne banzuukusira tuddemu tukole ki lwaki weebaka nensirika nembeera quiet kati ekyatuukawo mulundi ogwo gwokka nga buli lwatabuka nze embeera nsiisi kati ye n'akimanya nti nze munze sikyalumwa tokyalumwa tofaayo oba ki kati ye nalowooza nagwe eddalo nagatta naye ekyo njagadde okikubuulira otegere nti abantu bonna abasinga entalo ezisinga okuba mu maka sitaani yazireeta kubanga ebyaddala kati n'omukazi ayomba essaawa nnamba ebyaddala bayeetaaga kusabira kisa kakati kambabuulireko oli ng'ajja n'afumba cyayi n'amala omunywa naddamu n'ayomba tokisusizza kubuulira mazima yankulimbe n'ayomba n'agenda mu bureeki n'anywa cyayi n'ogenda n'okola nadda namutaliko ye mwakomye webale nnyo nga bamanyi n'okuzunkusaako naga ssebo
zuuka ina benjagala okugamba olina okunyinyonnyola koze bwatuka batusene mugamba nkuwulira yogera nga mala okunyonyera bina nawe mugamba kati mbitegere tujja kwogera enkya naye bwe buli naku ngamba tujja kwogera twogera kati nga lyeddagala lyennamuwa yerevu kati Kristo bwe yajjanga n'aŋŋamba nti atoyomba just kakkana muki mukakanya kubanga omuliro tegukuma muki tegusobola mwe muva n'okkubwawo ne mulwana nenzikakkana nenzuula kati Kristo n'aŋŋamba nti ngenda kuba omusomesawo ngenda kukusomesa kiki oteekeddwa okukola ki okukola neŋŋamba bwekiti bwe kiri kati nandika okubeera mu mikwano gyange mpulira si kyagijyamu anti kati boba bye balina birala naawe oli ku kirala temusobola kukwatagana kye nagambye kiri nti okwambala ekkanzu enjeru tekitegeeza kutukuzibwa naye abaana abo baabula okwambala ekkanzu enjeru tekitegeeza kutukuzibwa wabula okutukuzibwa kuba kweyawula ku kibi Yubu 28:28 kasita weeyawula ku kibi lwofuna okutukuzibwa kati nze jjukira Mukama ngambye bino byokye mbyokyeza ngondedde eddoboozi lye bwe bayita obutuukirivu kuba kutuukiriza ekyo konna kyakola ki kyakugamba kuyomba tomuddamu n'osirika nengondedde eddoboozi lyani lya Katonda mu kutuuka mu kugira mu kweyawula nimba nga ate neeyawulira mu ye si kweyawula kuva waka kati akosooka okanako okannyonnyola kuba wagambye ojja kukannyonnyola mu maaso okweyawula kamanyi okweyawula fuluma mu nnyumba abamu bagenda ku nsozi amu n'agenda ku kkanisa omu neyeebaka wansi nga woogambye okweyawula tekyetagisa kuwalampa ku lusozi okweyawula tekyetaaga kubeera mu kifo ng'oli wekka Mukama waffe bagamba nti waliwo okweyawula kuba kweyawula ku kibi ebikireeta nti ne bobeera mu bantu 100 Kristo solomuwulira ng'ayogera tekikwetagisa kubeera mu ttale ng'oli owekka emisota gijja kukulumira bwereere ate otuleetera ebizibu nti mu mutima gw'omunda kwe bayita okweyawula mu mutima gw'omuntu weeyawula ekibi nokiza sayidi eno nakyo nokiza sayidi omutima gwo ne guba nga mulongoofu ne guba nga gutuukiridde nti bwe yaŋŋambanga nti kola kino nenkikola nabanga ngondedde eddoboozi lya Mukama kye bayita obutuukirivu ne kati awo ewali firimu ngola firimu gye wayitamu ayo wali firimu okumanya nti kati lino lya Katonda kati ekkubo lino lya sitaani ekkubo osobola oddimanya maloboozi kati mangi nze nkubuulidde kuva mu mwezi gwakumeka twogera ku kintu kitya kimu tujja tusomesa tutuuke we tukola ki tutuuse olwaleero nga ndokose kati mu kulokoka omuntu talokoka bintu alokoka ki talokoka bibi nze bwe nalokoka mponyezebwe ngende mu ggulu yes kubanga bye nnina byali binkutte nga ssente si ze nnoonya wano wolokokera eggulu wali omanyi gyeriri awo simanyi wali just kulaba Katonda awo simanyi nti nalirire nagendamu teryali ggulu ebyo ngenda bikunyumiza oli yali magiki sabigenge manya gange tukyayire Jeremaya twasazewo leero tusoke tumalirize simanyi Mukama ajja tukirizisa obudde bujja tumala okulaba nga abasinga ojje banoonya alokoka atya tukyali kwakati ebibuuzo bijja kuba bingi era edde nyinawo na bingi bye baali babuuza neŋŋamba nja bibuuza Jeremaya nga tutuuse ku siteegi webisaanira nze nno njagamba balaba nti muyinza oba abamu muwulidde kipya ku Jeremaya nti seri musumba yanjatuza seri ki teri ki nga basinga bemujja mu inbox yange ne mumbuuza mu WhatsApp naye omulamwa gwa Unique Media omwaka guno era tukyali nga omwaka guli kuba twalabye nga tekinnaba kunyiikira bulungi kutegeera Katonda njagala mbabuulire pasitawo
oyo omulungi ayambala essuuti ey'ebbeeyi ajjira mu mmotoka era mutuuka mu paakingi n'ogirabirawo mu kati eno yeey'omuki kubaako n'omusirikale akuuma si yakulokola kubanga omanyi lwaki si yakulokola ojja kwogera byagambye wano bitera okwogera oba yalakulokoka yogera ebigambo bino ne tubyogera naye nga mutima gwo tebiriimu nga mutima tebiriimu era oba okola kyabwereere I am very sure mu buli kyaki mulimu abatuula ne bajja ne basaba naye ng'oleda alina appointment mu lodge tuva mu service kankulaba after service era bwe kibeera okitegedde kati amuba temulina bye mukola osanyuse pasita akulabye era akulabye ne mukuwaayo akulaba gw'atendinga eza n'okuba mu bitabo bye baabala nti bano bebaki bagobereza abatuufu abatamiisinga bajja buli sande mwoli naye ebikolwa byo nga tebikutwala so mbadde mbasaba nga tonaba kuyombera musumba oyo tonaba kuyomba nti tekisoboka amazima gali nti njagala ogamanye teri agenda kuyimirira naawe mu maaso ga Katonda buli muntu ayimirira ogwo ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.